nina essanyu lingi nnyo okubeera wano olwaleero nga nkwasibwa ebitambuliza mu kkakkale ebizo bino mu butongole. Nsooka nga neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okunnengera nankwasa omulimu guno omunene ddala era gwe neeyama okukola n'amaanyi gange gonna n'amagezi gonna nga Katonda ye mubeezi wange. Neebaza minisita ow'ekitiibwa Mayanja akoze omulimu guno ate Kabaka gwe yalengedde okwongera okukola emirimu emirala guno abadde agukolera mu mirimu emirala egirimu obulungi bw'ensi obutonde n'ebirala. Ettaka obugazi bwalyo n'obeera ng'osobola okuligattika n'ebintu ebirala ndowooza okirako oli gwe bagamba okutunga ettaka olwatika mu ttaka. Owekitiibwa mu ekyo oli wakulabirako era nange neeyama okuteekamu obunyikivu n'amaanyi gonna nga bw'obadde obikola okusobola okugusa emirimu gino egitali myangu ate emikulu ddala egy'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda. Neebaza sekwebaza abo bonna bw'obadde okola nabo naddala aba Buganda Land Board n'abakozi mu ofiisi yo ababadde bakukwatirako ku kitongole kino. Bwe mbadde nkwasibwa ofiisi ey'ebizimbe nkyogedde naye era kankiddemu nti mu nkola eyaffe eya wano ennuŋŋamu bwe wabeerawo enkyukakyuka tetusooka kuvumirira na kusuulasuula na kumenyaamenya biriwo. Enkola eŋŋanda ennuŋŋamu tukwatira awo we batukwasiriza kubanga naffe tuyimiridde ku bibegabega be bajjajjaffe abaalwana ennyo okulaba nti Obuganda bubeerawo era buli omu ajja kimukakatako okuteekako ttoffaali lye n'okutereeza ebyo ebiyinza okuba nga byetaaga okutereeza. Neeyama okwongerako ettoffaali eryange ku gammwe ge mutaddeko ate ekisingira ddala obukulu mbeetaaga nnyo okusobola okuyiga amangu kubanga newankubadde mu buweereza nduddemu mbadde nkola ebintu bingi nga bingi bikuusa ku ttaka nno kubanga nasookera ddala nali minisita w'ebyokunoonyereza minisita omubeezi okunoonyereza nakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuteekawo akakiiko ke bayita Central Civic Education Committee akaali kasomesa abantu ku nsonga z'ettaka era twatambula Obuganda bwonna nga tugenda tumanyisa abantu ku nsonga ezikwata ku ttaka n'ebbaga eryaliwo mu budde obwo ebyalirimu ebyali bitwatulooza nti biyinza okuba nga bijja kutukosa. Bwe naveeyo ne nfuuka ssaabawolereza oba ssaabawolereza owuuza nnyo emisango egisinga wano obungi gibeera gya ttaka era n'amagezi g'oba owa magezi ku nsonga za kukwasaganya ttaka kukulaakulanya ttaka kukuuma ttaka na kununula ttaka. Bwe mbadde mu ofiisi ey'emirimu egy'enkizo omulimu ogumu kujja nasookebwa okuweebwa ogwali okwanjula alipoota mu lukiiko ekwata ku ttaka lya Buganda buli gye liri luddawo erya mayiro akenda ke twogerako ke kaliwa tulikozesa tutya tulikozesa ki era omulimu ogwo nyawo twagukola naawe n'abakozi ab'omu Buganda Land Board ekiwandiiko wekiri n'abazzukulu baffe bajja kisanga bwe tubeera nga tulina kye twateekamu kye banaasangamu omugaso bajja kukikozesa bwe baba nga tulina kye twalekayo bajja kwongerera okwo nga ngambye nti amataffaali ge tulekawo ate abaana n'abazzukulu kwe bazimbira. Nolwekyo neebaza abali mu kitongole kino ne kitongole minisitule eno beekwanaganya ate ku lunaku olulala nga tuli mu Buganda Land Board osanga ate tunayongera okulambulula ensonga ezikwata ku sayidi eyo ndowooza nti tujja kikola nga 29 nga ne Katikkiro akomyewo. Naye ettaka engeri gye liri ery'enkizo mu Buganda ne mu nsi yonna nti buli kintu kyonna kye tukola tukikolera ku ttaka tuzaalibwa ku ttaka kwe tugwangaalira mwe tujja bye tulya byonna bye tukola biva mu ttaka ate n'okumaliriza tumaliriza tuzize mu ttaka omwo. Embeera tulina okugyetegereza n'okukola nga tetuweera okulaba nti ttaka tulikuuma limu ku nsonga ssemasonga eza Buganda tulikulaakulanya nga bwe twalagirwa Katonda yennyini n'era nga bwe twalagirwa ne Kabaka waffe era ensonga eno juzi
ku matikira ag'emyaka 30 yakatiriza nti abantu baleme kwetundako ttaka lyabwe ate baleme abali mu byalo baleme kweyuna bibuga wazira enkulaakulana. Obwakabaka bwa Buganda bugenda kufuba nnyo okulaba tibugitwala eyo gye bali. Kale n'olwekyo ndowooza nti mu minisitule eno tulina okujja ebigambo bya Ssaabasajja ebyo Ssaabasajja bye yatuwa tubijje mu bwengula tubizize mu nkola. Era ekyo kye tugenda okutandikirako okulaba nti tufuna engeri gye tukulaakulanyamu ettaka, gye tukwanaganyamu emirimu gyonna egikwata ku ttaka nga tuyamba abantu ba Ssaabasajja, tubakuza be bakama baffe, tutambuza ensonga zaabwe mu ngeri ey'obwerufu, tulaga obuyiiya mu nsonga z'ettaka era nga tufuuka ekyokulabirako eri abantu bonna mu nkwata y'ensonga z'ettaka. Ebyo byonna kubanga kakanga musana kakiro tabulamu mumbeeramu byonna ebitateredde oba ebirina okukyusibwamu nabyo tweyamu okubitunuulira mu ngeri esaanidde era tubikwatire mavumbavumba tubitereeze. Ekyo tekiba kugamba nti nno nga bwe nagambye luli nti kimu tukikwata kisuule bweru wazira kunoonya ngeri gye tuba tutereezaamu tulambike twongeremu amaanyi.